Jimmy Mukibi ng'aweza egy'obukulu 13 teyafuna mukisa gusisinkana jjajjaawe mwe yabbulwa n'erinnya. Jjajja wa Mukibi yafa emyaka 20 egiyise kyokka nga yali yatandikawo ekifo we yatungiranga engoye mu ttawuni y'e Mbale mu 1973. Kino kyasikirwa Jude Munyigwa, taata wa Mukibi, agamba nti mutabani we alina ekitone ky'okutunga era ng'akola n'obwangu. Nina ekyalaani ekiri ewaka kati bwe tubeera ewaka bwe mba ntunga bwe mba nvuddeko nga ndaba naye ng'ayambuka ku kyalaani atungatunga obuntu we dadi essaati yange eyuzise nayo ng'agikwata agyetungira. Kwegamba nendaba nga omwami ono alabika alina interest kati kwe kumujjangayo ewaka nenzija naye mu tawuni ku workshop alabe ebisingako awo kati ekyannyamba olwamutuusa mu workshop mu tawuni n'apikinga interest. Naye nemukwatamu nemutandiisa nganze bwe natandikira ku dadi naye nemutandiisa mpola mpola bwe ntyo. Omuggalo oguliwo Mukibi gwamusanga asoma kya 7. Kati bw'anaamaliriza P7 tudde ku mpale kuba empale yeri muwa complicated yetaagisa obwongo bungi. Ono yeenyumiriza mu kuyambako ku mirimu mu kifo kino okusinga okutuula ewaka ng'alinda amasomero okuggulwa. Nze yakyagala namusaba okunjigiriza era n'akikola. Ono yatandika na kuddaabiriza ngoye eziyulise kyokka olw'omuggalo oguliwo yeeyongera okufuna obukodyo mu kutunga era n'okwongera ku nnyingiza y'amaka. Ensonga kinyagala nnyo guno omulimu lwakuba oyiga bintu bingi okudizayininga okuyamba abazaddewo mu mirimu. Okufuuka omukugu mu by'emisono kye kimu ku birooto bya Mukibi. Njagala kubeera international fashion designer yensi emmanyi lwakuba njagala nnyo okudizayininga mu ntimu ebyo ebintu bye-birimu. Ono kati essira litaleka kwongera kuyiga kukomola nga bwe yeeyongera okubanguka mu mulimu gw'okutunga. Nyumirwa nnyo okukola masks, shirts and overlocking. Lwakuba byemmanyi bye byangu era omuntu aba ayiga bye byangu okuyiga. Mukibi oba oliawo kyakulabirako eri abayizi abalala abali ewaka nti ng'oggyeko eby'omu bitabo basobola okubanguka mirimu egy'omutwe egiyinza okubayamba okweyimirizaawo ne bwe baba nga bamaliriza emisomo.